And you first paid 16 on the 30th of March. Okay. So continue. The one that you see That's 180. Okay, this is the average. Yes. So this one is showing only 60 million. Yes. Which you first. I gave him 20 million. June 24th. Yeah, June 24th, 2020. I gave him 20 million. Making it 90 million now. The deposit slips. Injection iriku milioni 2 zagamba. All the other, the unwritten The 60 million is fine. Objection iriku 20 million. Naye yamusasula gwanga. It's a lie. Yes. Reason the president of the Yeah, but we first deal with that. Okay. She's my wife. You see, the thing is, once it stands that side, signing there. But I'm so more than I'm so. Na signing of signing. What you was is you're not going to make submissions, ask questions. choose a I never knew office. The Chrome office, it was made by the lawyer, Mr. Dennis Mudola, in his office, Mudola's office. Office, you will or business. That's what I'm looking at. Let's see if there was anything. Wakati, 100 towns over in the. She's one of the sisters. That's what I'm going. Why are you doing this? I'm looking at the damn flame and what we are doing. Imagine I have been asking him. Who is at Budu House, Back Valley, those who know that place. He's the one who even said, talk to that old woman to come and testify against you, the widow. She's here. Is there any document that shows that? That means that I'm getting some efforts. No document from. Who is at Budu House, Back Valley, those who know that place. He's the one who even said, talk to that old woman to come and testify against you, the widow. She's here. Is there any document that shows that? That means that I'm getting some efforts. No document from. Omukyala ye yakolaba byokundwala ewo ye yabaliriza okundwala ewo. That's right. Oh, that again. how old are you? 33. Present or where? Nasoli Chambo Medical Center. Naye kino tuwithstanding naye namugulako ettaka
mwaka gwa 2020 nensasulako miliyoni 6 zasooka nenyongera nga nsasulako akaunti ya banka ye giyampa simanyi babyagala nayo njikuwe naye nga naziwera ku akaunti nezaddako ez'omundi ogwokubiri miliyoni 10 nazira nenziisa ku akaunti ezo neziwera 7 oluvannyuma najjeeko ewange nemuwa miliyoni 2 niziwera 9 tuli mu biseera bya covid kati wayongera okumanja ennyo nimwongera miliyoni 5 waliwo omukolo gwali kugenda okuwereeka ewaffe nanga manja kuswala mukonyamba nemuyamba nemuwayo miliyoni 5 ziwera 9 mu 5 kyokka ate ku nkomerero bw'atandika okumanja ennyo ng'okukosa ebiseera bya covid bagaddewo buli kimu enfuna buli omu mutono ddala nemugamba naye ngumiikirizaako mala okunoonya ssente era kyeyakola n'agenda nanoonya omuguzi omulala mu 2022 n'atunda June. Kati ngenda okumuyita mugambe wange sente ze zino nzifunye atandika kudojinga angamba bwerise kukulu angamba bweri festive season lindako tunamaliza nja kukola ki nja kujja tuyogereko kati ekyaddirira nentandika nzike nyine okumwenoonyeza era oluvannyuma bwe namunoonya nemuyita najjeeko ewange tubeera mu ddiiro bwamuwulirira ettaka yaddamu n'alitunda ogwokubiri n'aliguza omuntu omulala kati awo nemugamba waayo ebintu walitunda n'oliguza omuntu omulala tebijja kugwera wano tugende mu mbuga z'amateeka zitulamule kwekumuleeta ku poliisi ey'emukono ne bamukozesa statement n'oluvannyuma ne bamuwa police bond bwe bamuwa police bond n'agibuuka kati tubadde tugenda mu kooti nga yetajja okusanasa amagezi ninonya gayiri abapoliisi nibaddamu ne bamunyumiza ne bamufuna Mukodomi wange ebyaddala awasa mwanyinaze omu ku bannyinaze abanzirako lwayita Harriet Namusoke Nalugya neera Nalugya Namusoke twategeragana miliyoni 15 naye sofa mbadde nakusasulako 9 mu 5 niwasigala balance 5 mu 5 kosi sijjaga ntimpisiza bubi kubanga kitukwatako nga famire tebereza oli mwanyinaze yafumbe wuwe namugamba kati gwe abaana ababo boozaala bampita kojja banantunuulira batya ntono ate kojja yasibisa taata oba abaana abange banatunuulira batya abaana ababo because nga tukijja kufa abakulu tunatukukiza ku generation eddaku y'abaana olwaleero ne bwe binaabeera bitya abantu tebagenda kujjawo mpala neeyo nakukyawagana okwo so generally family nze ku lwange ndaba tekati olayo ne bannyinaze ababadde mu kooti omu avudde naye namweyimirira sikyesirinaako buzibu amweyimirire kubanga mulamu we oyo omusajja abadde ngaakubaana abo nga basoma so ffenna tubadde tuyambagana nga family obwesigwa obwo bwava lwakuba nti ye mukwano gwange obwesigwa busudde nze ekyensaba kooti kumpa ttaka lyange kubanga nze sente ze nzirina bwe tunakkaanya mu kooti era ndi ready okuzidepositinga mu kooti bampa ettaka lyange oba 3/4 of an acre wezi tu abaana bayagala okutunda nga balaba mpangadde nnyo ne basalawo batunde ti bwe basalawo okutunda oyo n'abagamba muleeta abakozi omusonga n'omusango nali nawaaba ku poliisi n'erabika nga tenyambye naye nga lifalensi ngirina fayiro gyeri ku poliisi nempaaba mu kooti bintu nga tebitambula birinaakoma maama lwaki gwe toyagala ssente makaba bannange sirina bwe nja kukikola naye bwe neefumiitirizaamu engeri omusajja eddaame gye yaliraamamu nga bulamu bwange bwe bulina okusalawo okubeera nti n'abaana bo bakola ki
batwalawo. Kuba omusajja yalaama nti bwenfanga ng'abaana be batwalawo. Kaakati abaana bagamba mpangadde nnyo sifa. Anti kati looya yeeyakkiriza, looya yeeyakisalawo n'agamba nti munoonye abaguzi. Baali bajjanga n'okutegeeragana bategeeraganye. Bamaze emiwendo gyabwe. Era essente baaziteeka ku akawunti